alien skin government oba NRM obachi mbuye yamutumye akola ebyo alien skin budu akola ebintu abo baba abantu abafananga alien skin bakola ebintu biba byabwe kakati it is up to you okumanya nti omwana ono lwacha nnumbye ontegedde lwachi bakola ebintu bino go on ground and investigate understand what is his position omwana ono lwachi atuteekako eno embeera ogwoza gwe munundi gwo okusosa kuyitawo leero yafunye feeling nakana ye abantu bano kambalage nti nsobola okuyitako wano era bageza owulira abaana bonna bakugamba abadde mu motoka nti naye wano waka kye yakoze the boss is always right abalaba wemula abayimbi abalaba wemula nze si wemula ye abalaba wemula oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda South Africa weekend gye tugenze masiro okubanga tukuba amabego baje tugenda masiro okubanga tutuuka ku nkomerero yayo waliwo omukulu amanyiddwa nga Sibsiso Lawrence ono yagenze masiro okubanga akwata mukyala we oba abadde mukyala we nagenda masiro okubanga amufumita ebiso wabula we yamaliriza okuba nti afumita mukazi we ebiso omukazi abadde amanyiddwa nga Nontobeko Sele abo yamaze okuba nti amufumita ebiso nagenda masiro okubanga yekwata video ng'omukazi omulambo gugangalamye kumpi n'emmotoka oba ekitunutunu nga kiri mmotoka ekitunutunu nga kiri bweru ne yekwata video n'agiteeka ku Facebook nga ne face ye kyajjudde omusaayi wadda wamufumita omusaayi ne gumusamukira yekutte video ng'eri fresh ng'ajjudde omusaayi mu face ye mukulu ono mubimu bye yannyonnyodde byadde mu South Africa naye olulimi olweyo naye baatuyambye ne batuvunulira aba global citizen mu buufu obwo mukulu yabadde agamba nti omukyala yamwagala nnyo omukyala n'atuuka n'ofunira olubuto olw'omusajja omulala mu maka ge naye gayi n'atakyawa mukyala n'asigala n'omwana n'olubuto n'alulabirira n'omwana gwe baazaala n'amulabirira kati gayi ekyamuleetedde okuba nti atta omukazi kyekyokuba nti omukazi yabadde afunye rough money oba yabadde asuubira okufuna rough money ze ssente eziweebwa abantu e South Africa bw'obanga wafuna akabenje kooti esobola ogenda maaso okuba nti eragira we bakola assessment ne bakuwa ssente wabula we nabaliiriddemu ssente ezo okusinziira ku average ssente ze bagaba mu za Uganda buba obukadde nga 5 so omukazi yabadde asuubira okuba nti kooti yalagira afune that rough money RAF then omukazi nti we yabadde asuubira ssente kwe kusala wakyawe omusajja omusajja ku njagala gye nkwagadde wafuna n'omwana olubuto mu maka agange n'ensirika n'omuzaala n'omulabira ne mulabirira kati karaafuma ne kajja oyagala kugenda wa so gayi nagenda maaso okuba nti omukazi amusanjaga omusaayi ne gutuluka omukazi n'afa wabula we namalidde nga maze ofuna story eyo kigambibwa mbu sources zadde teziri sure eziri mainstream kigambibwa nti gayi yamalirizanga naye yeetuze distance si mpanvu newe atidde omukazi kyokka nga ebyo byonna mubikola wabaddewo omwana omuto ayogerwako yabaddewo mu mmotoka yabaddewo ebbali ne muka video gayi ng'ayogera omwana waali so kyannaku nnyo nno mu buufu obufaananako bwe buto wabula mukadde ke kamunze njagala mpise obubaka buno eri abasajja mwenna abatulaba omukazi omubiri gwe gugwe era yalina obuvunaanyizibwa ku kugusaasaanya gye nga bw'aba alabye mumpulirize bulungi muganda wange oba olina omukazi oba girlfriend alina obuyinza omubiri gwe gukozesa nga bwakola ki bw'alabye wabula gwe bw'okizuula nti gy'alina ye ne bw'aba asazeewo wabula muganda we bw'okizuula nti omukazi omubiri asazeewo gukozesa nga bw'alabye beera kuwola gusale muviire mwesonyiwe okitegeera rather than okutuuka ku ssa erigenda maaso n'okuba nti omukazi omusanjaga olw'ensonga ye bw'aba asazeewo it is her body okitegeera bwongo bwe mubiri gwe naki
kati wabasazeewo kola bwotyo temugenda tumanyira totta mukazi muviire osigera jaswaka abayayi bagende bamunyumirwe abayayi bo banyumirwe ssebo nga gwotaddemu bo bagende banyumirwe abasiddi omusunsizira erinnya eryange agaliwo agwe mukutu genda ogawe bali barasidi toganze togampa tompa ebyo bigezigezi byo agaliwo gwe mukutu kwe tuli buuza ku bantu then tugende abatula mwenna twagala okubabuuzaako ebyo bisitole byonze sitera bigoberera kuba biba bya kisiru byonna but this story is really touching naddala bwe kiyingiddemu omwana kimpisizaamu si bulungi naye kugamba tulina just kuddayo ku nkola yaffe eri eyazinga yaffe personal responsibility and accountability then ekintu ekirala ekiri very serious and I think I'm going to make a project about it. I'm still finding ways bakiyita alien skin what nonsense is that no video badde hey alien skin badde ngeza kukugamba nti tulina okukola project yes sir ng'eyambako ngenda kukolayo theatre gye tulya community theatre for mental health abantu baffe balina mental challenges tulaba abantu wano nga beekola obusolosolo ffe ne tulowooza nti ne tubatuuma n'amannya nti oyo mulalu oyo bannaye tasaaga oyo muyaayi oyo bannange mpola kikyengeza kugamba nti mental kyetuyita mental challenges oba kyewandiise mental health mu Africa ate kiyitiridde mu Africa olwaleero ne mu bazungu gyekiri ate kingi nnyo naye bo twabamanyiira naye ffe newaffe ebibadde tebiriiyo ontegedde ffe ne homicides wano tezibeerawo ontegedde saaki gundi tebibeerawo naye kakati bigenze bitandika okubeera mu Uganda walaba abaana abeetulusizaako bbomu omuntu gwe batuukira okwetulusizaako bbomu taba mulamu abaako ekikyamu they are mentally ill naye olwokuba nti baba bateekebwa ne babafuula mercenaries naki nti kino kyo mental challenge abantu society gye tulimu ye making abantu abo ontegedde so tusabira ddala kino tusaba gavumenti n'obulwadde bw'okukebera emitwe gy'abantu bubeere obulwadde obumu ku bulwadde obusingira ddala okufiibwako ennyo oyinza nobeera wano nga yo Rashidi mulalu oyinza obeera wano nga gwoli mulalu nze ndi mulamu kuba neefaako era n'omulalu agamba nnyo nti nze siri mulalu ate era kizibu nnyo okukakasa abantu toli mulalu kyokka ate kizibu nnyo ate abakwata abalalu nga bazze kasita ogamba nti siri mulalu gwe bakwatira ddala kyokka ate bwe bagamba nti ndi mulalu ate bakwata kuba oyo gedde oli mulalu otuyambye nnyo ekirungi akyamanyi n'okumanya nti naye bwe bagambira nti siri mulalu baga yeyo symptom esooka kwegaana ne bakuba ekiyiso toddamu kulani oterawo amaaso so kyengezaako bagamba mental health is another problem mu society zaffe n'olwekyo mwegendeze mulaba omuntu nga yeeyisanga I think government erina okuleeta facilities ezo nezisaasaanya mu malwaliro then nekino ekintu ekirala ne balekerawo okutwala abantu ebutabika oba abantu batya nnyo ebutabika omanye ebutabika osobola okugenda neweebuuza ku musawo naye kati batya yes hospital naye kati abantu batya okugenda ebutabika ne bwoba ogenze tosobola kugenda nti navudde butabika era n'okyogera ye lomala ofuna lisiiti yaayo nti walina gye wasasudde ekiki omusajja alina n'ebbaluwa oyo ye butabika muve nako oyo ontegedde so tulina osomesa abantu okutegeera nti mental health naye girabe nga bw'ofuna ssenyiga osobola okubeera mentally challenged by maybe intoxication obadde onywa nnyo omwenge olya nnyo amayirungi olina ebintu byobadde okola olina stress oyita mu relationship oba etabuseemu nti bingi ebireeta mental challenges otegedde society mwe tubeera biki bano abantu betuwangala nabo abaana kati waliwo ne area yennyini ogenda oluusi n'olaba nga
waliwo abantu abawangadira mu kifo ekimu for a long time nakyo kireeta mental challenges so mental challenges ebizireeta bingi ate tutambula nabyo so kati abantu beetaaga gavumenti erina okuvaayo ekole enteekateeka okulaba nti abantu first of all bakitegeera nti mental health is supposed to be handled but then secondly bakyanguyiza abantu omuntu amanye nti nno nsobola ogere wa dokita ne mugamba wayi nesanga nga njogera nzekka buzibu ki ontegedde kati yakubuulire according to their profession so that's not a discussion for today naye nga webali kuleta story eyo tusaasira nnyo families za South Africa nabaki kubanga they are Africans. We are United Africa. I believe in the South Africa. GBV, gender-based violence. It's now chechiringa ekibatwala nga kaguddeyo. Yes, so kakati ebyo ebibirya. All right. Kale atweyanza ndine Mwami Obote olunako lwaleero nga sinnagenda mu story ya kubiri kuba gye tugenda omaliriza nayo. Njagala tusooke story eno olunako radio akawungeezi twabaddeko awo bagita selavi twabaddeko selavi omukyala Mary Bata team MBM bano tubasobola baade bagenze maaso okuba nti bamukolera a surprise birthday party twayogeddeko naye kamplayingireko eddakiika 2-3 emboozi gye twabadde nayo then ate bwe tumaliza tugendagenda mu topic ya alien skin gye tugenda okuba nti tumaliriza nayo mu buufo. Thank you so much mukwano gwange agere maaso okuba nti otulaba embeera eri wano nga bweri bwogiraba bwetyo bwegera maaso okuba ngeri omugole ajja kunsonyiwa nti emyaka gikyali mito nnyo ne tujagenda maaso n'okuba nti ka baby twogera nako oba kanaaba kasobola okwogera simanyi ka baby tubuuzeeko eddakiika emupi. Banaye mbalamusizaako mwebale kunjagala nze Mary Bata baby wa MBM. Okay, a baby wa MBM emyaka baby olwaleero awezezza emyaka emeka? Of course omwana bwazaalibwa aba muto aba tannaba na myaka kati nzaaliddwa leero ezekeza baby tannaweza mwaka na tannaba yadde muto kali ka sweet 16 sweet 20 sweet 14 akakyali awo tekanatuuka muzi 40 muzi 30 ebyo bikyali biwanvu kali awo wakati kakyali ku second kali awo wakati okay kali muntu ayinza okwebuuza Mary Bata tumulabye ebbanga lyonna ali wano nga tuyinza okuba tetumulaba ayina watudde we yeekwesesaamu yasamuhawe taliiwo mikwano gyange gye ginkoledde kino sirinaamu mukono n'omwami talinaamu mukono ndi wano na MBM family mikwano gyange bawagizi bange MBM family omwami sirina sofa mu kaseera kano sirina ndi single and searching. Of course woba single oba era searching but I'm not searching naye am single. Naye singa waba wazze mu budde buno sibuli kimu sibuli yakizze nti mba nkyetaaga sikweroboza. Abayimbi bangi ababaddewo emyaka 10+ abakubye omuziki ogwo ng'abantu balina ennyonta yaabwe ng'oyinza okuba oli omu ku bayimbi abo abantu abagamba nti Mary Bata yandituwaddeyo ku show ne tumuwulira lukoba ku lukoba oba Serena oba tututtewa bwe tokiwulira nti kyekiseera abantu ogende maaso n'okuba nti obawa ku show as of yet. Nkiwulira that's why natadde album ya nnyimba 9 nduddewo okuyimba oba okutegeka concert because mbadde saagala kujja ate ennyimba ezi disappointment oba salute zokka so neneetegeka neŋŋamba kankoleyo new music wenzijja okukola concert mbeere nga nina endongo empya so bwe muba mwalabye album nga nagitadde kitegeeza concert is the next step. Okay, awo wenyini ku album yo empya abimuli buyimba ki osobola tuwayo buyimba bubiri bw'osuubira nti kugenda kubeera bbanga wenyini ku album yo empya eyabimuli? Nze ku album yange sinonyaako bbanga already kye nagikoledde nakifunye. That is it. Bwe tuddayo wali ku disappointment
wenyini obuyimba obwo bwagenda maaso okuba nti bukuba lwaki ensangi zino abayimbi ngammwe abantu bwe muba muzze babasaba nnyo obuyimba obwo obwasooka era olaba nti kati ba artist banneera abalala bajja ku stage nga takuyeemu kapya nakamu naye naavamu ng'abantu bakyagenda maaso okuba nti basaba sampo ez'ennyimba ezo zennyini zabagenze maaso okuba nti anti kubanga twayimba nnyo twayimba because nze nemba sizeemu kuyimba disappointment ne salute zimmala paka bukadde so kati woba olina music omupya kati for example nze tebansaba disappointment naye bansaba madowadowa ate nga mupya kitegeera right now bansaba bimuli so bw'oba okipinze ng'oleeta music omupya bajja kusaba ebipya bw'oba tolina bipya ng'ebikadde byebisinga bajja kipinga bakusaba bikadde. Alright, nga tumaliza waliwo akayimba ke wakuba akamulimu ki nati Nathan vibe yali yanjawulo ku music kwotera okuba era okalaba nga kaali kanjawulo nnyo ensangi zino waliwo music ageze maaso n'okuba nga atambula abamu bagamba nti ayinza okuba nga ali mu layini efaananako bwetyo mu buufu obwo nga ne bayimbi bano batandise okuba nti babateekako ekoligo here and there kikyogerako esaawa zino UNCC ne UCC okuba nti egetinze involved mu music gwe mukuba n'okugamba nti katulina otandika osensalingamu here and there mulimu ki nga bagamba mbuki nga bagamba nti nako kalimuko ku content ayinza okuba nga ava ku kkubo mu mbeere mu kati bw'obuuza omusajja akukwanye nti mu nsawo yo mulimu ki olinamu ssente oba owemudde naye n'akubuuza nti gwazinsaba mbuuza ekirimu olina kyanjawulo ki ku bakazi abalala oba wemudde oluyimba lwange olwa mulimu ki lugamba wampa smartphone ne weerabira layini okyegeera you know the song is bankwana terulimu kiwemula abayimbi banno abala bawemula abayimbi abala bawemula nze siwemula abalala bawemula era mubamanyi abawemula So 2025 tulindirire Mary Bata live in concert. Yes. Mulindirire concert ennene, mulindirire omuyimbi atayimbangako wano, mulindirire like concert gye mutalabangako cause I'm ready. Ngenda kuyimba, ngenda kuzina. Banange, nina n'obukolomooni. Ojamba uja. Bonna nja bukola. Okay. Yeah. Abaka bo bisembayo team MBM bano tubasobola. MBM yange bannange MBM family benjogerako bamata bange mwebale MBM ge maanyi gange even if oluusi mba mpulira nga maanyi gampedde naye bo bangamba muyimbi you can still make it so MBM family mbebaza nnyo sipi wange Isaac Makula Mugomitanalo Sumaiya banange Shami mwena kalule sisa mentioning a clash okatabani katika MBM san Tina Chimuli Bennett bonna ham sisobola ba mentioning abambi but thank you so much MBM family mwebale kunjagala Utalo Junior sipi mwebale kunjagala bambi mama taliwo tata taliwo na MBM mwendetelo obutach feelinga yeah whenever they celebrate my birthday mbampuliranga bazadde we bali so thank you MBM. All right kale kabebi katukaleke thank you so much kale yo tuvudeyo yabadde Mary Bata agamba nti alina album empya bimuli bimuli bagita bimuli and 2025 gundi yagikebeddeko UCC okay ebimuli ategeeza bimuli ki era ekyo nakyo twakyogeddeko ategeeza bimuli ki twakyogeddeko ne twogera ku luyimba lwe mulimuki mu mpale yo mulimuki yayimba oluyimba lw'empale mulimuki ebyo ebimuli bitegeeza ki yalwogeddeko mwastopinga omusajja waffe gravity yagambye nti oluyimba lw'empale yo mulimuki yali abuuza mu nsawo mulimuki yatunulagayi ng'alabika mwavu nga mu nsawo ye tamanyi kirimu n'amubuuza mu mpale yo mulimuki njagala nkirabeko bw'okiba tekiriimu ate nakyo tumanye ekyokukola ki ekyokuteekawo awo wejjeredde mu mpale y'omulimu ki walitegeeza kunoonya ssente yategeeza gundi omunyongo weggulu gwe yali ayogerako kale bwe tuba nno nga tuvuddeyo sayidi eyo sound ekyali clear bwe tuba nga tuvuddeyo eyo njagala tukomewo still tuli ku byabadde olunaku Radio Saturday
gye tugenda okukoma oba gye tugenda ffe twayingidde ennyumba ya nabalabye ffe twayingidde ennyumba donzera nakulabye ng'oli essala bulungi nnyo ng'oli vujako otikoze ensi bwetyo naŋamba zinga wagenze wa donizera ne muli emmere ne mutampita omukwano gwo gukoma ku bigambo nedda kye twakoze omanyi donizera mukazi ayagala nnyo abantu ate waddala kye yakoze yagambye kansooke mmala okukola ku byabazadde tugenda tulina pate eyasoose eggulawo yabadde ey'abazadde n'ab'oku kyalo nga tebaagala mwe bakifuufu mujja kujja mulete amawulire gammwe mukole kasasiro wammwe mutandike okumubuuza ebibuuzo ebitategeerekeka n'abalabuukirira n'agamba tetujja kuleeta bantu abo era twakwogera agaliwo tetujja muleeta wano ajja kujja wano ambuuza ebibuuzo ebitakwatagana n'agamba naye tugenda kubayo n'olunaku olulala nga pate yaffe ne bakyaliibe okyegedde bannamawulire twala tugende bakyaliibe naye kati eri yasoose kubeera y'abazadde nga yeebaza katonda olw'obulamu kubanga yabadde edduwa actually yabadde edduwa essala ne muli kubagana kyenjukira nalidde nze seetiikanga ku mmere naye ejjo lwe nayagadde okufuna akaveera nanoonyeza akaveera ne kambula nakati nkyagijjukira mu mutwe emmere yaabwe yabadde efaanana twavuddeyo donizera yakoze ekintu ekirungi n'abalala mwenna abali eyo ab'ekyangakyanga mwekyange ngeno bwe muleetayo ku ssente muzimbe eno ku mayumba mu Kampala we mugende weru muziweerezeekeeka n'ebino ebyokuddawo oli najjalagera nadda bwadda n'abakangakanga ate bwabalo bakanga n'agenda nga bakanze bukanzi n'ogamba naye ono aliwagwa ndeya so we congratulate for having that is an achievement in life. All right, congratulations Don Zera Shira Nalongo International. Kale atwabadde tuli awo era lunaku lwa Saturday ekire ekyalukweseza akatambi kano katukayiseewo tetulina kyakkola njagala akatambi kano oketegereze bulungi akatambi ki nga tetunagenda mu byonna njagala okalabe n'omukulu wali ku kiroza apo tali wala nnyo jaloza ali wala mu katambi katandika naye anti njagala kulaba kyondaga asikali temukuba baka bya asikali tebamukuba Obadde tewanombanga aje waka. Batuuse agomako. Wanomba waka. Ani yokuye waka wawe. Mafia we. Ate kibanda ka kompisiza ko wane waka. Ate gwasi. Uyu mwana alinga ina n'empingu. Ilifana ni. Baka kasanyinde ivale bino kwa. Ate kuyasobola ati. Wa ati omulabi eri atandise siiga omulabi wa ati abasiba Alison Painters no way taba Alison Painters simu ko obugombe ne butandika emisinde yawandise ko fango olaba wali olaba bawandise ko fango when you mukulu nakola obugombe ne butandika abagambye mutubike tugende waka must to be we don't want to be mwagala nnyo mwana tukwegase we love you so much aya kali so akatambi ako ka mwana mulenzi alien skin ne banne bwoba oyagala nsobola okuwa CCTV footage okuva ku NUP eraga ebyabadde kati bino tulaba byadde mu mmotoka nga bafuluma okusiiga ku kitebe ebigambo bya fango ni ku NUP nina footage owa CCTV emmotoka zabadde ezi zabadde mmotoka nnya gwe wano olaba mmotoka yalien wabula zazze emmotoka ezi nnya ne zipaakinga abaana ne bavaamu ne beeyiwa ku kitebe
ne batandika okukola byonna bye mwalabye abalabi baffe kasa tebapamyewo kyebakozewo kinene nnyo ekyo. There you go. Fangoni aye gwe akaliro okawulira oba tonnakawulira ako kebayita akaliro nakugamba kyosiga kyokungula onsiga bwe kyayo jabbulabako gwe kati kyolina okutegeera bw'olabanga omusajja abadde omusiraamu nga yeetaliratalira ku kereziya omanya yagala kukyuka otegedde omusakati nga Rashidi oyo bwali neyetaliratalira bwati ku kereziya omanya agala kufuuka mukatolika ayinza okufuuka omukatolika oba omuprotestante so kyandibadde kya ssanyu nnyo eri omuprotestante alabye omusiraamu nga yeetalira ku kereziya ng'alabye omusiraamu nga yeetalira ku kyaki ontegedde kyandibadde kya ssanyu nnyo eri levirandi alengedde omuyisiraamu ng'ayita mu maaso ga kyaki bw'ati tomanya ayinza okujja n'agamba nti olwaleero ndokose obusiraamu buvuddemu so kakati simanyi lwaki ate mukomplayininga omanyi sometimes twerabira opportunities netutunu omanyi gundi yayimba akayimba gwe bayita Ronald Mayinja yayimba n'agamba nti waliwo abalaba n'ebisiraani babirabamu anaafuna n'ebisiraani abirabamu ki omukisa kyokka ate afune omukisa agulabanga nga sireeti ontegere kyengezaako okulaga so kiriyale alien skin tukakasa era tukonfaminga nti yabadde yeye mu vidiyo okitegedde ebikolwa ebyakoleddwa ku National Unity Platform byabadde bikolwa byakwagala alien skin okulumba NUP yalaze kwagala teyalumbye yabadde ayitawo yakyamyewo naga nti nga bonoga nti bobo nawe oyita gundi abasa abeera wano ontegedde kamukoneko kati ne batamusangayo kati ne balekawo sigini kyeraga nti tubaddeko wano okusiga langi ku NUP ne bawandika ebigambo fango ne badde balaga sigini tifango ni yabaddeko wano tewaliyo NUP yakiwandiiseeko wabba fango ne bakiwandiiseeko ate bakiwandiise ku fango ni kugundi ku NUP nti twabaddeko wano golabe bakubye endabirwamu ne bazaasa bawandiisewo kiringanga kati fango ni kyeyakoze kiringanga bonogera mu ofisi y'omuntu zengera mu nnyo mu ofisi z'abantu bw'otamusangayo ebbaluwa gy'obadde omutwalidde ogiyisa wansi w'oluggi bw'oti n'ogimuteerayo oba n'ogiwa sekuritale in this case sekuritale obudde bwabadde kiro tebamusanzeewo naki ekitongole ne bayisaawo ebbaluwa neyita wansi ontegedde so sandirowoozezza nti that would be a very big deal abantu kuba nalabye abantu batandise oteekamu ate ennugu okitegedde nkugambe bw'olabanga omusiraamu nga yeetalira kumpi ne kereziya omanya ayinza okutandika okulya akagaati ontegedde so totandika tomugoba ndyamu abasiraamu mu ddeeri olaba mutuyikiriza kati mutugira lwaki ogenda ekibuli ate yenkola si nnungi tomanya ayinza otugamba nti omanyi essaawa eno wenjogerera fangoni NUP nti fangoni yegase ku NUP what is wrong mu politics muli mu permanent enemy olwaleero njagala ekyasikwagala permanent enemy politics people should run politics era ekitawanya Uganda bantu bamanyi politics is like that tosobola kubeera permanent enemy ontegedde olwaleero temugatta enkya mugatta gundi yatugamba gundi abadde nga wano nga agamba okimanya ekyajja mpuuga mu DP baali ensonga eyabajjayo bonna abo Namboze Empuuga gundi oyo simanyi baani bonna eyo gurupu eyo ekyabajja mu gundi mu DP nga bakakasizza nti
Nobert Mao ayogera ne Museveni ontegedde era nga bagamba tusobola kwogera na musajja oyo ontegedde Nobert Mao n'abagamba naye tuwogere tuteese n'omusajja bwe tuba tulemereddwa okumulwanyisa tumuggyeko kati tuwogere naye tugaba n'obuki obuyinza era ye n'agenda mu maaso n'akola negotiation naye bwe yakola negotiation ne bakola endagaano n'amuwa n'obwa minisita ontegeera bano ne bagamba omusajja atunze ekibiina kyaffe nupu bwe yajja ne beebiripa ku Bobi Wine ontegedde essaawa eno baavuddeyo omwami Honorable Mpuuga y'omu ku bapiika kati ekintu mbugundi yonna yagambye nti gundi yonna opposition yonna eteese ne president ontegedde kyengeeza kugamba so mu politics teri permanent enemy just 2 years ago ekyabaawula kyali kirala ate kyenyini ekyabaawula kati kakati ekitegeeza nti kati gundi akkiriziganya nani Mpuuga akkiriziganya ne Honorable Nobert Mao. You get my point? So that's the point. Nti politics mutandika okumulaba mu ngeri gye mulina omulabamu temumulaba nga DNA nti leero bw'oba wazaala omwana abeera wo paka nti kuba tosakera ku makyano abaganda bagamba sekkono tawanyisibwa tosakera ku makyano gamba mwana abadde wakati muwadde Rashid ontegedde Rashid asobola mukulabirira naki naye DNA esigala yiwo so kikyegezaako kulaga nti this is not we are not in a war we are not in a war if these people ogwaza gwe munundi gw'okusoosa kuyitaawo leero yafunye feeling nagana ye abantu bano kambalage nti nsobola okuyitirako wano era bageza owulira abaana bonna bakugamba abadde mu motoka nti naye wano waka kakati ate bwe tudda mu logic owa National Unity Platform namukuyigiriza National Unity Platform is national si yange nzekka si ya Bobi Wine si ya National Unity Platform is for all of us bwe babanga kyeboogera kyebategeeza National Unity Platform nakugamba nti national kyaggwanga unity bumu platform mwaganya lwakuba nti ate abamu mwaganya so it's a National Unity Platform abantu abamu tebakimanyi it's not a cocoon of it's not a group of people but ate abamu abazanyira ebyobufuzi mu National Unity Platform bate balaga nti bo balina enkola eyaabwe banyaki so that is it so kyeyakoze the boss is always right newankubadde the second rule is you refer to the first one amateeka wewe gali njagala tutandika okwexamininga ebintu bino kimu ku kimu tugenda step by step okitegera njagala ompulirize n'obwegendereza obw'ekika ekyawaggulu okay akatambi kano nga alien skin ne banne batuuse ku fangoni omwana alina ekigambo kye yayogedde njagala tukiwulirize just katono nnyo ekigambo kino omwana kye yayogedde nga baakatuuka njagala owulirize nga baakatuuka omwana agamba asikaali temumukuba asikaali temumukuba ekitegeeza balina basikaali be basanga ne bakuba kankiddemu asikaali temumukuba kubanga enkola yaffe nga fangoni tetuli bakubi babantu batalina kye batukoze asikaali talina kyabakoze n'olwekyo temumukuba temumukwatako oba ontegera bulungi nnyo mpuliriza bibese so tewabaddewo nteekateeka yonna ya bubi era kyovula bagambe asikaali temumukuba sikiraba mu buzibu bwonna kubanga obuzibu bwandibadde wali nga asikaali bamukoze eki kuba katero oba okubya omuntu atalina musango naye jjukira ffe twakava mu kkomera ontegedde era empisa weeziri asikaali temumukola ki temumukwatako kubanga talina musango tugenda ku kyokubiri mu butambi obulabika obulungi ennyo ebigambo ebyawandiikiddwa ku NUP byabadde ekigambo kyabadde fangoni mu bunene ekikolwa ekyogenda mu maaso n'okuba nti
muwandiika ku ofiisi ey'ekibiina ekinene eky'ebyobufuzi mu ggwanga ne mugenda ne muwandiikako ebigambo byammwe. Of course njagala tutandikire na ku spray eyekozesebwa oba bayita graffiti, akantu ako akakozesebwa okusiiga n'owandiika ebigambo. Bwe tutunuulira mu mmotoka muno bazze ne spray, spray zino eziwandiika ebigambo. Spray eringa okuba nti oba yabadde neetegekere, kozi olwatuuse omwana akajjayo emabega n'abanga akakwasa alien, then wamala kayise mu video bajja kalaba kayise ne kakwasibwa yenna yakakutte, era yakakutte yega yafuluma ng'akakutte bw'ati bwe yatuuse n'awanika emikono bw'ati ng'agenda okukola kyagenda okukola, n'awanika emikono. Yalaze nti people power. Tewamulabye yakoze bw'ati, banoonya kwegatta bwe bati. Okyegedde tewatulabi ng'akikola. Okyegedde kyengeza kugamba oleka tokitegeera, omanyi oli wanuupu nnyo. Kakati ekyabaddewo ne bagenda ne bawandiika ebigambo ku ofiisi y'abali. Ekyo kikolwa nno kiba kya bujoozi. Okimanyi ekyo? Olw'ensonga mu ssomero baatukubiranga okuwandika never forget. Oba ojjukira bulungi bwe wawandiikanga never forget teacher n'akusanga. Embooko zaavuganga. How do you justify that? Well, I'm not trying to justify, and I don't want to justify it. But we have to agree. Nti waliwo ebintu ebimu ebijja nga tebizze ku olwo nga badde bijja building up. Naye kugambe nti we are in an era erimu politics omungi. Buli kintu kyonna kyonna kitunuulire n'eriiso nga ki nga joji totunuulira byakoleddwa byokka. Okyegedde tunula gye bivudde, tunula ne bwe bitambudde ne bituukako awo. Okategedde kengeza kugamba ekyo kyabadde kikolwa mu mateeka, kubanga ekirungi nti bagenze ku gundi, bagenze ku unity platform, bagenze ku kibiina. Kubanga luli nanyigira gravity omutujjo ogenda ku personal property y'omusajja ebusaabala naye akolerawo obukodyokodyo bwe. Okyegedde ekyo tekyali kirungi, kuba omusajja agenda okuyingira mu byobufuzi nga busaabala wamukola ki amulina. Soka kiba kya buli az'amaanyi okutandika okumuteekako embeera olwa busaabala. Naye kati eno unity platform, unity yaffe kubanga yaba nankyuka kyuka. Nataliye nalagirawo yetabangako NUP ayina fuupu ye n'ebirala. Kati njagala obwongo bwo butandika okuggulawo. Kugambye politics mugazi. Ontegedde. Saagala nnyo olowooze nti nno politics is a game of numbers. You always look for numbers. Abali ba enemy last year, they can be part of you this year. Ontegedde. You always have to convince people to come and be part of what? Part of you. Omontegedde bulungi nnyo. So kati essaawa eno nkugambe bw'olaba omusiraamu yeetalira okumpi ne kereziya omanya nti essaawa yonna atoola obulokozi. So kati saagala nnyo weesibe ku ekyo, era saagala bantu ba nuupu bakozese kano akakisa ate okulaga nti nno yakoze bubi bamuyita gyemisana. Bw'olaba ekyo tandika okulowooza nti babayite alien skin bamwite kweni. You come during the day. Ontegedde mujje emisana mutubule temwadde mutugambe ekiro. Ontegedde tugende. Kati njagala tupozinga awo ngendeko mu statement yakoleddwa NUP tugiyitemu eddakiika 2. Bwe tunaamaliza statement eno tujja kutuuka ku nkomerero ya show nga tulina bye twekizaminingira ebirala. NUP oluvannyuma lw'okumanya nti mwana mulenzi ono yabadde agenze maaso n'okuba nga asaalimbira ku ofiisi yaabwe, bino bye bimu. Lwaki okiyita okusaalimba? Nkozesa statement yakozeseddwa okuva ku statement yavudde ku NUP. NUP yagambye bweti statement
This morning at 3:15 a.m., a team led by musician Alien Skin attacked the National Unity Platform headquarters at Kavule. They violated the premises, threatened the security guard on duty, and used graffiti to draw provocative things on our walls. Tusooka awo. Amacha ga leero oba ekiro ekikezza leero saa 9, ttiimu ekulemberwa Alien Skin yagenze maaso n'okubanga erumbagana ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform Kavule, bagenze maaso n'okubanga babaako ebikolwa ebyenjawulo bye bakola mu mpya zaffe, mukadde ke kamu ne bagenda maaso n'okubanga bakikijjanya okukijjanya siga nti they threatened physically, but bagenze maaso n'okuba nti bamutulugunya mu mbeera emu bayindala omukuumi okusinziira ku biwandiikiddwa eyabaddewo mu kukuuma, ne bakozesa ne graffiti okuwandika. NUP egamba to draw provocative things on our walls. Ebigambo bye bawandiisa abafangun byabadde bikyokooza. Ebigambo bye bawandiisa tebikyokooza. That is according to the statement. A statement. Ekisooka mpassimu. They wrote provocative things. Nchagala omalewo ali kuba nawo tugenda. Sagala kutuukawo. Just this statement. Njikulage bulungi. This morning at 3:15 a.m., a team led by musician Alien Skin attacked the National Unity Platform headquarters at Kavule. Now attacked. That is balumbaganye. No, anti kati nkuddamu. They did not attack. There was no any attack. That is not an attack. That is nacho tusobola kigugolingako wano mangu nnyo. People know the word attack. That's what I'm trying to say. They did not attack. Kati kambuuze. Kankubuuzeeyo tutudde they wano. Passed by. Ulira tutudde wano. Abavubuka bwe bavaawo nga 8 abakulembedde n'agamba n'abagamba tutudde wano. Abavubuka bwe bavaawo 8 nga tetubamanyi. Abakulembedde n'agamba ekigambo kimu. Bano tebabamanyi. Kale nga tubamanyi. Abavubuka ne bafuuka. Kati gamba nsereko ogundi baziba ne bajja ne batuuka wano. Leka njogere abavubuka 8 ne bavaawo. Abakulembedde n'agamba attack, tusigala tutudde wano. Tetusobola. Now the issue is this was not a case at Kavule. They were not attacked. Nobody can claim that they were attacked. These people passed by. Just that ne batasangawo tebasanzeewo bantu. Kati kusaawa 9 ez'ekiro baadde basuubira kusanga wani. Bannange eggwanga tuli kuki babalabye batya. Walina okubaawo omuntu omuli bw'abanga omuntu okulokoka tekuliko budde. Gwe basanzeewo bagamba yabadde threatened ye security guard. Mu kamera okirabyemu, mweri eyaabwe n'eno okirabyemu nga bamutiisatiisa. What is threatening? Omuntu okujja okukyalira bakusireteninze akukyalidde ate omumanyi. Obugenyi bwadde butegeke. Obugenyi tebabutegeka, obwo tebuba bugenyi, eba meeting. Okutegekera omuntu eba meeting. Buno obugenyi tebabutegeka. Oli ajja n'agwa n'okatusanisa okukula kati nedda nategedde ng'ojja ontegedde ose tutugeze ate ebiba bya protocol bya Museveni ontegedde tugende waddako ankulaga mbale kyagamba attack. They did not attack. Ekyo mukijje mu vocabulary yamu tebabalumbye bayitiddeko awo ne bakyala. Kakati ate bw'okyala n'abaana fe abamu twali tukyaddeko. Bw'okyala n'abaana omwana n'afuka mu ntebe teguba musango ontegedde. Mba ndi mugenyi eyaze n'akaana akafuka bwe nkyala ewuwo Abbas nompa obuliri bw'okusulako omwana wange n'afuka ku buliri ku mufaliso tokitwala bubi nnyo kubanga nze ndi mugenyi wo nze nzize ontegedde. Ate omutima gwe nzije musize kakati abaana bayiza okuba basiiwuseemu empisa ne bagira. Then ekirala ebigambo bino ulira they violated our premises. Threatened the security guard kyabulimba. Ekyo kiri political kyabulimba. And used graffiti. Used provocative things. Thank you. To draw provocative things on our walls. Ku bisenge byaffe. Tewali awo kiri provocative. Eri NUP gojo wandikako fango ni kibiina kya byabufuzi. Oli mulalu. Tomanyi nti waliwo ebitongole bingi nnyo ebiri mu NUP nga bawagira NUP
ontegedde naye nga bo bitongole nga bo singa bawandise ku fuutu soja wandigambe lwaki bawandise ku unity platform ate naye wandika ku fuutu soja oyinza okulaba nga politics ali very fun oyinza okulaba nga gundi nga fangoni nga underground yani ya nupu nga tomanyi gwe noddaawo nokalula amaaso okyegere bulungi nnyo yes politics katika mbabulire mumugenda kuyiga politics mpolampola nga mundaba let me tell you politics tomwesiganga tewesiganga politics tewesiganga politician Museveni talina abantu tosangangako omuntu wuliriza tosangangako omuntu omasagala opape na bigambo tosangangako omuntu kyogamba mu Nuupu temulimu bantu babega Nuupu nga benaalemu tebalimu okyegedde kyogamba Nuupu kati olwa Nuupu yakkiriza nekkiriza bampuuga abaali mu DP ne bayingira Nuupu ne babawa n'ebifo ebinene ontegedde ne babawa n'ebifo ebinene so what is Fangon so kitegeeza ki understand this saagala gwe kitunulire mu ango busimaye provocative baze ne bawandiikawo nti Fangon kitegeeza Fangon naye bagiwandiike mu kitabo bagifunirawo ekitabo bagigambe nti ne Fangon namwo mulimu abaffe kuba waliwo abafangoni nga bawagira Nuupu tugende tumalize statement ya NUP njagende wasemba it is regrettable that these brothers have learnt nothing from those who the regime and other detractors have used against the people. Stop right there. Kakati bano bali very political. By the way Nuupu mulina okwegendeza ebigambo bino kituufu ekyabatuuseeko mu mwinza okuba mwakifunye mu perspective eyamu ontegedde naye balina okweyigiriza ekintu kino beeyigiriza obutabeera nnyo emotional nga bakola ebintu ontegedde bw'ogamba nti is regrettable because that these brothers have learnt nothing from those who the regime and the others other destructors have used against me against the people in the past now kyabula lwera kyabwewusa okulowooza nti omuntu yenna alumba Nuupu gavumenti yebe mutumye kyabusiru ekyo mulino kyegendereza omanyi buli bizibu bino bwe bigwawo bibayambako okwetereeza this you should stop this nonsense eyokulowooza nti kati mbu alien skin gavumenti oba NRM baki mbu ye yamutumye akola ebyo alien skin bwe lwakola ebintu abo oba abantu abafana nga alien skin bakola ebintu biba byabwe kakati it is up to you okumanya nti omwana ono lwaki annumbye ontegedde lwaki bakola ebintu bino go on ground and investigate understand what is his position omwana ono lwaki atuteekako eno embeera ekizibu kye kiri mugezeeko nnyo okulowooza omanyi aba Nuupu muli bwe muti mulina ekizibu ekiti mulowooza buli muntu yakoowa mwe temukkiriza nti waliyo omuntu akyawagira NRM ekyo kikyamu era awo wali obuzibu bwammwe awe buli nti mwe mulowooza kyemuwulira n'ensi yonna kyerina okuwulira oba kyewulira kakati bwe mulabayo omuntu yenna ali contrary ku kyemulowooza mwe teri kyabulabe nga kulowooza nti what I know is what is it. There are so many things that you don't know. Osobola okulaba nga omwana oyo byeyekolaakola obusolosolo bwe yeekolerakolera awo nga yeetaagayo attention. Call him mumugambe wakoze bwoti what happened. Get an officer from Nuupu mugende uwe mugambe wange. Nuupu agenda ku Fangon. Si Nuupu si muntu. Don't be silly nawe. Nkugambye get somebody. Mpuliriza. Bafuna when NUP agende ku Fangon. Yes. Underground nga temumanyi na mumanya sigamenti batumejjo wero batumani nedda. Owomunda nti owa because kankubulira abaana bali ku Fangon bava mu Nuupu. I don't know if you are aware. Simanyi obo kimanyi. We have so many people. Omwana yakutte bwati kagundi yagambe wano waka. Abo baana bava mu Nuupu, bali ba Nuupu. Nebwe bagenda mu Fangon mwene mutandiko Fangon ne mutandiko gisiba ku government simanyi biki ate simanyi distracting simanyi biki kubanga yete understand nti bwe munaba munazanya politics anabanyumira mulina okukola na buli muntu mujja kuba munabalalu
mujja kubaamu n'abakambwe, mujja kubaamu n'abatategeera, mujja kubaamu n'abantu bangi. Kakati understand each and everybody and their position. Naddala nga babagattako. So temubeegobaako buki bwegobi tubuulira. Kakati laba bwoti waliwo nalabyo ekivubuka ekimu nga kigamba gwe nebo ebigambo byeyogedde biri nasty sijja byogera. But what I'm trying to say is let us use this opportunity. Let us make this an opportunity. Ekyabaddewo ku Nuupu bakikozese ng'omukisa okubaako essuula empya gye batandika. So si kutandika kisiba ku gavumenti kuba kati bono bw'oyogera bino ebigambo n'ogamba it is regrettable that these brothers have learnt nothing from those who the regime and the other distractors have used against the people in the past. Now buli lw'oyogera ebyo you are pushing these people further. Nakugambye ekigambo ky'olina okuteekako obwongo bwo bw'olaba omusiraamu eyeetalira ku church bw'ati ku kereziya bwe baba abo ashers abagezi bamubuuza obadde ogamba ki? Ontegedde bwe baba ashers abagezi ojogerako ku church y'abalokole. Ku church y'abalokole bakuzaba ng'oli mupya nojjaawo ne weebuzaabuza ogira toyingira mu church oyimiridde awo tebagamba nti sebo genda eri. Bakugamba Mukama waffe yeebazibwe. Amiina kati oli mupya wakajja obadde osabirawa bambi jangu otuleko wano okyegedde. Kati bw'ogenda n'omugamba nti wange mbadde musiraamu biki gudi pasita kola ayinza n'obutabuulira njiri ku ebyo. Omanyi kyakola? Agamba waliwo mukwano gwaffe Abaasi azze tumubuuzeeko atukyaliddeko. Omusajja musiraamu naye atukyaliddeko azze tumubuuzeeko. Era bakuba engalo empitirivu ennyo kubanga balabye Abaasi ng'ali mu church. Kiki kye bakola mu mbeera efaanana bwekyo? Bamaliriza bakutadde mu mbeera nti ne ku Sunday jjajja akola ki? Jangu tonnakyuka. Bw'osaba Sundays bwe bayita abalokose gw'omu kubabeerawo. Era oyinza omaliriza wiiki ziyitawo 3 nga gwe Peetero eyabadde Abaasi. So kikyengezaako okugamba tukozese omukisa. Museveni mumuyigireko ebintu bino. Museveni abantu bakola namu mu gavumenti olwaleero be baali ba enemy be before be baali ba enemy ate n'abaddala ate ebyalimu n'okutta si enemy nti just tetwebongako kubanga sisuubira nti Bobi Wine bw'asanga Fangoni bosi mbu balwana okyegedde naye just waliwo ka ego. There's this ego Fangoni bosi alina ego oli naye agamba nange oyo nfubuka biki kati mufo kyokumuyingiza ate afuba kumusindika. Kati eno statement yagiwandiise yenna yagiwandiisiza busungu. It is regrettable that these brothers have learnt nothing. Those who have the regime has used other distractors against the people in the past. Nuupu tetegeeza people. Nuupu kibiina kya byabufuzi tekitegeeza bantu. Kitegeeza kibiina kya byabufuzi nti ekibiina ky'ebyobufuzi kyetaaga abantu. Bw'olaba abeetalira ewuwo abeekola obusolosolo omukazi gw'oyagala okukwana gwe weemoolerako. Tosobola kwemoolera ku mukazi gw'otayagala kukwana. Bw'olaba embwa ng'ezannyisa ekiriba eba eyagala kukirya. Kati birogiko togigoba togamba bugambe nti tomutusindikira ffe tuki simanyi mwe babakozesa. You are distracting, you are chasing them away. Ontegedde omwana yaze n'agamba statement. Lwaki mu statement zonna ojjukira y'asikaali badde bagenda mukuba. Omwana yatuse n'agamba wano waka. Oyinza okugamba wano waka nga toyagalawo. So understand the logic and the politics behind this. Toyogera mu mbeera ya busungu kuba eno statement yagiwandiise ina mu Unity platform. Kye mugamba nti yagiwandiise ya busungu. Muyite abantu mufube okukuŋŋaanya abantu mubaleete. National Unity Platform nagibasomesaako ku channel eno yennyini ne mbagamba National Unity Platform etegeeza national kya Uganda yonna. Unity bumu ontegedde. Platform mwagaanya buli muntu afuna omwagwanya. Ayinza okubanga empisa ze si nnungi nga bwe wandiyagadde
ayinza okubanga emyaka egiyiseewo ng'ebiri oba gumu oba emyezi ng'ebiri wamulabako ne gw'otayagala. Ayinza okubanga omuntu oyo kagamba understand that logic, ekyo tukiteeka ebbali. Then otegere nekiri nti omuntu wajjewo n'atakusangawo. Ffe Abaganda tulekawo maaka omenya wali ekiti n'okiteeka bwoti ku mulyango n'omugamba nti nabaddeko awo naye saakusanze oba nasanze toliiwo oba nazereeti mundoza nga ogenze oba something like that. So this is an opportunity for them than a curse. Kale kati nga tumaliriza nga tuva wano. Yes. Alien Skin timu ye ku kamera yalabwako ensambya ngegena maaso okuba nti ekola byonna bye yakola ebyamuleetera n'okuba nti akwatibwa n'omukuumi we Julio kipayopayo baabo luzira emisango ne gibasomerwa egy'abantu abasatu okwali omusawo wamu n'abakuumi be bagenda maaso okuba nti insulting mu mbeera emu bayindala nga bwe byali ne mu kooti omusango tegunnaba kozi ne January bakola ki bakudda essaawa zino we baba nti tukyalina case ezikyagenda maaso okuba nti zipendinga ezibadde ne mu kooti nga n'omusango tegusobola teesebwako kozi era gukyaliyo ate tulaba again nga bakola ekintu ekirala ekyagala era okubeera mu line bwe yemu. Banji abalabyeko bagamba naye Alien Skin tayiga. Alien Skin tayiga. Era kiki ekinaamutukako ekinaamuleetera okuyiga. Alekeraawo maybe ne tiimu y'okuba nti bakola ekyalabiddwako ne bize birabibwako. Kakati ebigambo ebyo nakugambye nti waliwo abantu bangi aboogera ebigambo ebirungi naye nga babyogera mu mitima mibi. Ontegedde. Alien Skin talina kyakuyiga. Alien Skin yoyo. Naye just lwakuba tuli mu ggwanga erikula. Waliwo ebintu bingi bye tutannalaba mu Uganda. Waliwo abantu bangi abasinga na Alien Skin okubeera crazy. Ontegedde. Tulina just okwemanyiiza nti eggwanga nga bwe liba likula. Waliwo ebintu bingi bye mugenda okulaba nga temubirabangako. Gwe wali olabe ku muyimbi alinga Alien Skin. Obadde mu music ebbanga lyonna okuvala wabeera omulamu wali olabyeyo ku musician alinga Alien Skin. Yogera ogambe nti ye oba nedda kigambo kitono nnyo. That's a big question. No, kugambye wali olabye ku muyimbi alinga Alien Skin. The answer is very clear. It is no. Tabangawo tetubangako na Alien Skin mu Uganda. He's a new character, he's a new person. With the new music, new everything, new lifestyle, new everything. Ochegede. And there's going to be another, and we are going to have so many different people because we are all different. Nze bwendowooza bwendaba ebintu bwenjagala obikola ndala nnyo naawe gy'oyagala okikola ndala nnyo. Ekitugatta awamu kwe kugamba nti ono n'oli tuli banjawulo naye tusobola okukolera waki awamu. We just need to understand nti abantu nga balinga ba Alien Skin bantu betuteekeddwa okwaccommodatinga mu society yaffe nga tubagaidinga nga tubataasa ako okuteekateeka platform ey'abayinza okujja ababafaanana oba ontegeera bulungi nnyo. So si kutandika kubanenya na kubateeka mu makomera kubanga tumujja bateeka mu makomera bajja kuba bangi mujja kati gwe teebereza bwe baamukwata ne bamutwala eyo eruzira ne bino ebyabaddewo walaba abantu abaali bagoberera ensonga nga bafiirawo bufiizi naye ng'obuuza bafiira ki bafiirawo kubanga omuntu yakubye omusawo kintu kikyamu nnyo. Naye olw'okuba nti waliwo ebibadde bijja bibeerawo mu bantu bafiiriddwa abantu baabwe mu malwaliro ng'ate basasudde ssente abantu bafiiriddwa abantu baabwe mu malwaliro nga oli kyeyandifudde. Nakugamba wano ne nkugamba nti abantu bangi bagamba ebigambo bino nti waliwo omulambo gw'otuukako ng'ogenze kuziika ne bagamba bambi abasawo bagezezzaako byonna bye bagezezzaako naye Mukama bw'ate byakoze ki bwe yasazeewo. N'osanga okuziika okulala nga bagamba senga abasawo bamwanguyidde. So kitegeeza ki nti every action calls for an action, every action calls for reaction. Now
waliwo abantu abali acting in a different way je tubadde tutendaba kutegeeranga mu Uganda wano je ebadde tennabeerawo gwe wennyini oyogedde wano ogamba nti homicides wano mu Uganda oba ne mu Africa those stories were unheard of nti omuntu yasse munne n'amukuba ebiso n'amufume n'amutta ebyo twali teffe tubiwulirangako wano twali tumanya ki twali kuloga okimanyi lwaliro tebakyaloga kati ennaku zino mundu weeraliikira masasi teweeraliikira kuloga luli edda anti nga bw'okola ekintu gwe linda ddogo kugulu kati olwaleero twakyusaamu kati abantu babakuba maki masasi before you know it ojagenda okulaba nga ebintu bikyukamu ng'abantu balina n'ebbomu ogenda kuddamu okulaba Museveni mulina omwebaza gwekimanyi nti nno emmundu wano mu Uganda ziri controlled naye ensi endala zonna actually ne mu East Africa muno South Africa eyo gy'owulira ogiraba waliwo gy'otuuka emmundu bagitunda nga bwe batunda enjaga wano olaba enjaga nti wano teriiwo tebagikkiriza mu mateeka naye wonna w'ogyagalira ogikola ki ogifuna kakati n'emmundu e South Africa bezikyo beziri nti waliwo abazitunda baddiira baazo nti okubira omunno omugamba nti wange my conclusion alien skin is a new character. He has given you an opportunity to prepare for more characters ezijja abawadde omukisa okwetegekera abantu abalinga alien skin abajja oba bamusingako okuba nga bwali ontegedde sijja gamba nti mubi because si mubi is just that character so kati that character mulina kuteekateeka ekisookera ddala amateeka ekyokubiri society okutandika okubeera okwembracinga abantu abafaana bwe batyo okubategeera psychologically because ekyo kyabadde kiri very psychological nti omusajja yazze ku unity yammwe ku kifo kyammwe kyamanyi obulungi nti temumwagala naye ye najjawo ate najjawo ku weird hours ate n'akolawo kyeyakozeewo kyonna kyeyakoze teyawemudde yawandiiseewo nti ne bwaba tewabaddewo kamera oli asangawo ekigambo fangoni n'amanya nti bafangoni be babadde wano kati the internal noop eri ntaano njogera ku eri ntaano enegotiatinga erina okugenda wa alien skin emugamba alien skin twakulengeddeko lwaki tojjabuzi lwaki tolangirira nti ndi wa noop jangu olangirire okyegedde akati ebyo politics ategeera byakola politics atategeera yono waabano ba amakya bino bye bawandiise byaba amakya bino bali mu kolima oli mu kolima ofunye bannange ekikazi ekirungi kijja kikwemoolerako ate oli mu kolima okolima ki ate onoonya mukazi waliwo ekize kirungi kyenyiriza kiriawo kyonna kiriawo kitiba buti bwekyekubako bannange abasi oli otya oli bulungi kirungi kati ate ngaotandika wekomomoti ate nga ekikazi kize era omugamba nti ndi bulungi wadde ogamba otya jja tuve wano tetunyumirawo okyegedde kakati nupu kyerina okukola nti kino alien skin kiwala kirungi kinyirira politically kinyirira kitiba butibi kiti okyegedde kizze ku platform yammwe kyemooleddewo bannange muli mutya ate olowooza oli mukuwoza kiprovokinga oli musiru wannabaki totegeera use this opportunity obugambe nti fit easy bw'oba oyagala nti fangoni gwekimanyi nti politician awomanyi kyakola agamba bugambe nti fangoni oyagala kujja kuno kati tukuwadde opportunity jangu mu nuupu tugenda kuteeka wali ekipande kya fangoni wali obeere nga oli mu nuupu naye nga ne fangoni waliwo eri kakati ffe tubeere mu nuupu anti tuotingidde nuupu tubeere mu nuupu nga naffe tuli ba fangoni naye nga tuli mu nuupu bwe tutuwali okulonda kalulu olyoke oli bwe tutula Museveni emisinde ebigambo by'owulidde bya mwami Obote mbufu obufaananako bwe butyo ensonga bwatyo bwazirambise mu komenti osobola oteekawo kyolowooza ku bigambo by'owulidde ayogera byonna ono wa nuupu awo ate ndi wa nuupu nze ndi munnayuganda abanuupusi bannayuganda oba abenaalemu oba abadipi oba bajeema abasiddi omusunsuziri erinnya eryange mwami Obote gwe mbadde naye olunaku olwaleero
bannange mubeere bulungi